tumwebaza olw'ebirungi byonna eby'omubiri n'eby'omwoyo, ate nitumwebalizaako mmwe abafunye ebirungi mu dimansi ewedde, nga bwe tubategeeza bulijjo nti si mmwe musinga abalala, naye nammwe mulabidde awo nga mumufunye ebirungi. Si mmwe musinga okukola, naye mmwe ebyammwe bye mubikoze bivuddemu. Si mmwe musinze amagezi, naye nammwe mulabidde awo nti ebyo bye mwalowooza ate ebyo bisobodde okuvaamu. Kale si maanyi gammwe nnyo, newankubadde okufuba kwammwe weekuli, naye okusinga ekisa kye n'okwagala kwe, mmwe abalondo byemu musobole okufaanana ekyo kye mufaanana. Tumwebaza okututambuza yonna gy'atujje okuva nga lumu Gatonnya okutuuka olwaleero 24 Ntenvu 2023. Bannaffe bangi abatasobodde kutuuka wano bagenda ezira kumwa, naye ffe atukuumye okutuusa kaakano. Kyetuva tuwaayo akaseera ak'okusirikirira nga tujjukira abo bangi be tutambudde nabo olugendo okuva gye twatandikira okutuuka kaakano, naye nga mu kiseera kino tetuli nabo. Tubasabira emyoyo gyabwe ayongere okugitebenkeza eyo gye giri, era agyakisenga ekitangaala eky'olubeerera emirembe gyonna. Twebalizaako mmwe abasobodde okufunamu ebirungi mu mwaka guno okutuuka wano wetutuukidde, ng'ebyo bye mwateekateeka okukola mubituuseeko. Twebaza nnyo Katonda oyo abasobozesezza. Njagala okwebaza mwenna ababadde ku puroguramu eno okuva lwe yatandika okutuusa kaakano. Bino bibeera bigambo bugambo, naye bw'oba okkiririza mu maanyi g'ebigambo ng'okkiriza nti bye byatonda ensi eno, ate era nga naawe okkiriza nti mu nsi tewali ky'okoze nga toyogedde, bwe biba nga bikukutteko mu ngeri ey'enjawulo ne byogera n'omwoyo gwo, ne wabaawo ekyenjawulo ekyeyongera mu bulamu bwo, naawe osobola okwebaza olw'ekyo. Nga tuyingirira ndoozi ennaku esigadde 7 zokka bwe ziti. Omwaka guno okugukuba oluku mu mutwe, ennaku ez'okwefumiitiriza ezitali za kukola bipya, naye ez'okulowooza n'okwebuuza, okwetunulamu, ntambudde ntya, biki by'oyize mu mwaka, biki by'otuuseeko, obituuseeko otya, by'ototuuseeko lwaki tobituuseeko, kiki ekikulemesezza okutuuka ku by'obadde olina okutuukako. Omwaka ogujja enteekateeka yaagwo eri ki? Ogenda kutambula otya? Baani be walina okulaba b'otosobodde kulaba? Olina nteekateeka ki okubalaba? Biki bye walina okukola by'otokoze? Olina nteekateeka ki ebikola? Ogenda kukwatagana n'ani? Ogenda kukyusaamu otya mu mbeera zo? Ogenda kweyisa otya? Kubanga omuntu akola ekintu kye kimu mu nkola y'emu
ng'asuubira ekyenjawulo nga Einstein bwe yagamba nti aba mulalu. Kale tuula wansi ofune ekiseera ekyokusiriikirira mu makaago oba mu nnyumba ye. Mu butuufu embeera ngumu, naye ate obulamu buteekwa okugenda mu maaso kubanga ebyetaagibwa biba byetaagibwa mu mbeera yonna. Kale oteekwa okwetunulamu, kiseera kya kwetunulamu, kiseera kya kwezza bujja. Tugenda mu mazaalibwa. Amazaalibwa kikabonero akategeeza omukisa ogwokubiri oguba gukuweereddwa okutandika obujja, nti newankubadde embeera zonna ez'enjawulo zibaddewo, naye ate kaakano oweereddwa omukisa okutandika obujja. Newankubadde ogudde ebigwo bingi, naye waliwo omukisa okuddamu okusituka ozimbe nate. Enkomero y'omwaka eranga entandikwa y'omwaka, ate entandikwa y'omwaka n'eranga enkomero y'omwaka. Mu nsi ebintu tebitera kubeerera. Gwe tosobola kutambula mu bulamu bulungi ebbanga lyonna. Ojja kusoomoozebwa era ojja kusanga ku bizibu. Ne bw'osaba essaala ezifaanana zitya mu nsi eno, essaala si vaccine ya bizibu, nti bakukubye empiso ey'ebizibu. Era okusaba ennyo tekitegeeza nti gwe toogezesebwe, era obulamu bujja kusigala bukugezesa, nga bugezesa okukkiriza kwo, bugezesa obumalirivu bwo, obwagazi bwo eri ekyo kye wateekateeka okukola n'ekyonoonya mu nsi. Kubanga obulamu lutalo, kulwana. Nti newankubadde kaakano musobola okutuulira ku mpewo, naye ziba ntalo ze tulaba ne ze tutalaba. Wabula ekituwa essuubi oba ekitusigaza nga tukola bino bye tukola lyeryo essuubi eritafa mu ffe, naye essuubi eryo teriri mu mmwe abawuliriza. Essuubi eryo teriri mu bintu bye tusisinkana, nedda. Essuubi eryo liri mu oyo atudde mu ffe, eyatukulembera n'atuyita era n'atukulembera okulambika ebigere byaffe mu lugendo luno. Kyetuva tuwaayo ebiseera era tumwebaza nti omwaka gwonna awatali kwebulankanya na kwebuzaabuza, awatali kwemulugunya na kwekaanya, tusobodde okujja netubaweereza omwaka mulamba. John ono nakati enkuba emukubye n'emuggwerako, naye era asobodde okutuuka mu studios wano akwate amaloboozi gano agabateere ku YouTube, azze wakati mu nkuba kuba entambula ye temubikka, naye azze wakati mu nkuba. Kale tufubye okubaweereza okukola ekyo si ffe kye tulowooza, naye kye tukkiriza nti oyo ali mu ffe kyaba atulambise tukole. Era olwaleero nzize kubakubiriza okwongera okubanyweza nti amazima b'obulamu bugenda mu maaso. Tuteekwa okusigaza okukkiriza kwaffe. Ebiseera tebiri wala nnyo era tebibeera wala n'ebyo bye tuba tulowooza ne bye tuba tunoonya oba bye tuba twagala. Teri kintu kya lubeerera ne kyolabanga olusozi mu 2023 kisobola okuseeteera. Ne gw'obadde otambula ng'omuswete, nkukakasa kisobola okukufuukira olusozi. Kale ekisinga byonna kwe kwenyweza nga twenywereza mwoyo abaatudde mu ffe, kubanga ekitangaala ekiri ebweru w'obulamu bwaffe si kye kimulisiza ebigere byaffe, naye ekitangaala ekituula mu ffe kye kimulisiza ebigere byaffe, kubanga emyoyo gyaffe buli kiseera gibeera mu kkubo eryo gye giteekeddwa okubeeramu. Dimansi ewedde
ettiimu ya Argentina yawangula ekikopo ky'ensi yonna eky'empaka z'emipiira, naye ttiimu eyo yali etunuulidde omuntu omu, Messi. Emabegako twajja wano ne tubabuulira obuzaale bw'omwana oyo, engeri gye yakuzibwamu, teri yasuubira nti kalifuna ne ku mubiri, era ttiimu ezimu ewaabwe zaakagaana, ng'abamu bakkiriza nti yali tasobola kubeera kusamba mupiira, wabula nga Katonda bw'atakkiriza muziziko eri oyo gwe yatondera ekkubo eryo nga naye akkiriza okulitambula. Ttiimu mu Spain yamukkiriza, nekkiriza n'okumusasulira $100 buli mwezi okumukuliranga food supplements, emmere egezeeko okukazimba ekitone kyalimu naye ng'akabiri katono, kubanga yalina embeera y'obulamu etemukkiriza kugejja. Bano bwe bakizuula ne bamuteeka ku mmere ey'eddagala nga Dr. Nambatya byakola, Dr. Grace Nambatya, ne bamuteeka ku ddagala naye nga lya mmere okuzimba omubiri gwe asobole okukula. Ebikopo byonna by'oyinza okwogerako mu mupiira yabiwangula, byonna. Abagoberezi b'omupiira babimanyi, byonna yabiwangulira ttiimu ze zasambidde, wabula abadde abuzayo ekintu kimu kyokka bwe kiti, okutuusa ensi ye agiwangulira ekikopo ky'ensi yonna, kubanga akati yakajja ku Diego Maradona n'akafuna situmanyi ye gwakawadde. Newankubadde nze ng'omuntu mbadde mpagira ttiimu erimu abaddugavu, Bufalansa bali siwagira Bufalansa, mbadde mpagira abaddugavu, oba bawangula bawangule, naye nga nange munda yange nkimanyi nti ebbanga omwami ono lyeteekedde n'ebyakoze ng'amaze n'okulangirira nti awummula omupiira, ekirabo kyokka kyasobola okuwummula nakyo kwe kuwangulira ensi ye ekikopo ky'omupiira gw'ensi yonna. Katonda nga bw'atalya ngozi newankubadde ffe tulina bye twali twagala, ye yakola kyayagadde okukola, era ekikopo ekyo n'akimuwala. Abasajja bakuba penalties ebweru, ezimu ne bazikwata. Kale kwegamba omuntu anaawangula ne bwe wabeerawo muziziko gufaanana gutya, lazima aguyitamu, kubanga zino eŋŋendo ze tutambula mu bulamu eyatutonda yazimanya nga tetunnajja, era atambula n'atusookayo ne mu kkubo. Kyenyinza okubagamba nti tusobola okulwanyisibwa ensi n'abantu. Ebyo byo bibaawo buli lunaku, tubiyitamu, ebimu tubitegeera, ebimu tetusobola kubitegeera. Naye oyo ali mu ffe asookayo n'abitegeera era n'atutaasa mu ngeri egy'aba atutaasizzaamu, kyetuva tutakoowa kumwesinza na kumwesenza n'okumusinza era n'okumutendereza n'okumugulumiza ebbanga lyonna. Omuntu bw'olwana n'otokoowa n'olemerako ku ekyo ky'oyagala okukola, n'okikola n'amaanyi go n'okwagala nga teweemulugunyizza, twalamu ekyokulabirako. Singa twali twemulugunya, enjama zaalibwa n'aligambye nti kanneebake. Dr. Lutwama George yalyogedde ebigambo biyitirivu nnyo, lwaki weebaka? Naye tujja mu ssanyu, mu kwagala, mu kwewaayo. Nina omukisa, mpeebwa omukisa, Kyabba Sempa omukisa okukola programs zino ne ngenda mu studio ne tuzikola nga tezinnabaawo. Nina omukisa ogwo, naye ngamba nedda, kanzije njogere ekyo mu kiseera ekyo ekibeera mu mwoyo gwange,
mu makya g'obudde obwo. Kale okwo kuba kwagala nakwewaayo, ate nga totunuulidde kiki kijja oba kiki kyofuna, nedda, wabula ng'otunuulidde okukola ekyo ky'olina okukola. Njagala weebuuze, oli mweteefuteefu okusigala ng'okola ekyo kye bataakutuma kukola, kuba teri yakutuma, naawe wajja gw'okyagala gw'okisaba. Mu butuufu ffe twabisaba bino ebintu. Kale olw'okuba teri yatutuma, era n'ono Yowaana mugamba buli kiseera, teri yakutuma nti jangu mu studio okwate amaloboozi gano gateekeyo. Bw'oba omulimu wagwewa, gweweere ddala, weeweeyo mu gwo. Oba ofuna oba tofuna, gukole. Lwaki? Kubanga mu kiseera ekyo oyo akutaddewo okole ekyo ky'oteekwa okukola. Oyinza obutamanya kati ky'okola, naye mu myaka 2 oba 3 n'ogumu bwe guti n'otandika okutegeera nti y'ensonga lwaki kino kyabanga bwe kiri. Kyemuva mulaba nammwe bw'otuulamu awo wekka, ojja kukiraba nti ebintu bingi by'oyiseemu emabega wali oteekeddwa okubiyitamu, newankubadde ebimu bikukaluubiriza, newankubadde ebimu bibadde bikunyigiriza, naye okitegedde nti bye bikubumbye okufaanana nga bw'ofaanana n'okuba n'embala eyo gy'olina olwaleero. Singa tetwayita mu ebyo bye twalaba okuviira ddala nga tuli ba mwaka gumu, twali tubiraba, wadde twali tetusobola kwogera n'abo abatuliraanye, naye twali tubiraba. Omwoyo guba mukulu mu mubiri omuto, naye ebyo bye tuzze tuyitamu bye bitusobozesezza okutubikkulira bino bye tusanga mu nsi, ne tusobola okubijjamu amakulu nga tubiriraanya n'okubigeraageranya ebyo bye tuzze tulaba oba bye tuzze tuyitamu, ne tusobola okufuna amasomo g'ensi ate ge tugabira abalala, okwo kwogatta Omwoyo wa Katonda atubikkulira ebintu ebyenjawulo. Programu eno njagala okusinga kwebaza mmwe abagigoberedde, abawaddeyo ebiseera. Njagala okwebaza Dr. Lutwama George olw'ekuwuliriza ate n'otuwuliza buwuliriza, wabula ne weewaayo okutambuza Yowaana ono atambule ng'atuuke wano. Weebale. Ekyo ky'otoola tetutunuulira bunene bwakyo, wabula tutunuulira omwoyo ogukitoola. Njagala okwebaza Yowaana ono Nsimbi okwewaayo n'akwata amaloboozi gano agabawe ku YouTube musobole okugalaba mmwe abatasobodde kuwuliza programs zino n'abali ewala. Njagala okwebaza Fred Muyingo ne Bukenya Majid. Mwebale okutambuza obubaka buno, mubukwata ne mubugabanya ne mubwongerayo. Njagala okwebaza mwenna abakerera ku programu eno ne mugiwuliza. Waliwo abaana bali Saudi, waliwo abaana bali Dubai, waliwo abali e UK, waliwo abali e Turkey, abateekako CBS ku internet ne bawuliriza programu eno. Njagala okwebaza abantu mwenna abasobodde okuyimirirawo mu nteekateeka zonna ze tukola. Njagala mukitegeere nti mmwe mutusobozesa era mmwe mutuwa amaanyi okusigala nga tukola bino bye tukola. Muganda wange, mukulu wange Patrick Sebbaale, njagala okukwebaza na bonna bali mu Kabakazi Estate e Buddo. Mwebale nnyo okuwuliza programu eno. Ndabira Dr. Kristo Stephen n'ab'ennyumba ye. Njagala okwebaza maama wange ne taata wange okuwuliza programs zino, ate ne bampabula mu ngeri ez'enjawulo nti bwe nnyumya nabo nfuna feedback ne mbaako byenjiga ate byenzija ne ngabana nammwe. Njagala okwebaza mukadde wange, bakadde bange banzalira omukyala, omwami n'omukyala Nsumba. Mwebale okuwuliza programs zino. Njagala okwebaza baganda bange ne bannyinaze, bazzukulu ba Lwomwa.
bazzukulu ba Ssaalongo Petero Musi Mbugano, bazzukulu ba Ezekiel Sserunkuuma. Mwebala okuwuliza programs zino. Bonna gye nsibuka e Buddu, mwebala okuwuliza programs zino. Mwenna abantu abagimiriddewo, Sister Christine, Sister Namuju, Sister Molisha, abasista b'eggogonya mwenna mwebala okuwuliza programu eno, Sister Nabaka n'abalala bonna. Ate mwebale ne Saala ze mumpeereza. Njagala okwebaza Reverend Father Kato Paul Ebusaggula. Njagala okwebaza Reverend Samuel Sendikwanawa, Sendikwanawa ndowooza. Webala okuwuliza programu eno. Njagala okwebaza mwenna bannange bemmenye ne besimenye